abantu batono nnyo abakikkiriza oba abakigenderera nti tugenda okuyingira omwaka omujja. Simanyi oba mwe mukigenderera, naye amazima gali nti omwaka gwo gulabika gugenderera. Omwaka gwo gulabika gugenderera. Teri yamanya nti tulituuka mu mwezi ogw'ekkumi mu mbeera eno eriwo era mu ngeri bweti. Naye twesanze nga tuli mu mwezi guno ogwa October, mukulukusa bitungotungo. Mu abaana abali eyo, omwezi guno ffe wane waffe tuguyita mukulukusa bitungotungo. Omwaka guno bwe twali tutandika twagamba nti gwa mukisa. Mu butuufu gwa mukisa, kubanga byonna ebibaddemu byebyo ebiyamba omuntu okukula n'okugenda mu maaso. Totunuuliranga nnyo makungula g'okoze mu lunaku. Tunuuliranga nnyo nsigo mmeka z'osimbye mu lunaku. Kubanga amakungula malungi era gatuwoomera leero. Naye enkya ensigo ezisigiddwa ze zisinga obukulu. Kale totunuulira makungula wabula ensigo mmeka z'osimbye. Abantu abasinga obungi naddala abatagenze nnyo mu by'amasomero n'okusoma bayiga nnyo nga bayigira mu biseera ebizibu. Kale buli lwe tufuna ebiseera ebizibu, ffe tuba tuzzeeyo mu ssomero nate okuyiga, kubanga twagamba nti buli kizibu ekibaawo kabonero bubonero akalaga obulamu obujja obwagala okuzaalibwa. Alina essanyu alwawo okuyiga, ali obulungi alwawo okutegeera. Lwaki? Kubanga tewabeera mbeera emusindiikiriza oba emuwaliriza okusobola okufaayo okuyiga. Kale omwaka guno gwa mukisa olw'ensonga gutuwalirizza okuyiga, gutukase okunoonya okutegeera, gutuyambye era ne gutukaka okuddamu okutunda mu bulamu bwaffe twefumiitirize bwe tutambula ne bwe tubadde tukola ebintu byaffe. Omwaka guno guyambye abantu bangi okuzuukuka, newankubadde nga babadde batambula wabula babadde beebase era babadde mu tulo. Ekitegeeza naawe mu bulamu bwo bw'ojjukirako emabega by'oyiseemu ne by'okoze, newankubadde wabaddewo okusoomooza kungi mu myaka gy'oyiseemu, naye ate guno n'ebiseera bino bikukase okuva mu bulamu bw'obugonvu oba obukwanguyira oyingire mu bulamu obukukaluubiriza, naye obulamu obukukaluubiriza ate gy'oyigidde ebintu eby'enjawulo. Gwani yali amanyi nti omusomesa asobola okuyiga bwe bakanda eŋŋano? Ani yali amanyi nti professional teacher asobola okuyiga bwe bapima amanda? Kale ani yali amanyi nti omusajja eyeekolera emmotoka, eyeegulira emmotoka ye asobola okugirekako awaka n'atambuza ebigere asobole okugenda gy'ayagala? Ebintu bino byonna bw'obitunuulira gwe mukisa, naye nga bw'omanyi nti ffe abantu ebirungi byokka bitutunuulira ne tuyita omukisa. Emikisa egisinga obunene gijjira mu kusoomooza ne mu kunyigirizibwa olw'ensonga omuntu asituka n'azuukuka okuva mu two twabaddemu n'alwana okusobola okutuuka ku kyayagala. Olwaleero njagala twefumiitirize ku kukozesa omukisa ng'okyagulina. Ku social media platforms ez'enjawulo, ku mitimbagano egy'enjawulo, babadde balaga obubaka ng'omuntu omu eyali ow'amaanyi bambi ensi emugonzezza ng'alina waafukamidde. Naye nno nze saagala kugenda mu ekyo, kubanga buli kyolaba kye kisiikirize kyekyo ky'otasobola kulaba. Abantu abali mu
mu kkowe eryo bwe baba baagala nnyo ebiseera ebisinga okudda n'okusituka wabeerawo ebintu bingi ebibaawo oluusi ffe bye tutategeera ate ne weesanga nga bo bibakoledde. Naye kale katugambe omuntu teri kintu kiruma mu nsi muno nga muntu yali abaddeko na ssente ne ziggwawo. Teri kintu kiruma era kisobola kutwala muntu ne kimujja ne mu bulamu nga muntu yali abaddeko na nsimbi nga buli kimu kyayagala kijja era nga buli kintu akiyita n'akeera ku makya nga takyasulina kyasobola kuyita kubanga ensimbi teziriyo. Kyemmanyi kimu, buli muntu omuzaale afuna omukisa mu bulamu. Naye batono nnyo abatera okumanya nti guno omukisa kangukozese. Lwaki? Bali Abangereza bagamba nti opportunities disguise themselves in overalls of hard work and challenges. Emikisa gyekweka nnyo mu ngoye ez'okukola ennyo n'okusoomooza. Era batono abategeera nti kati guno gwentuuseeko mukisa kangukozese newankubadde gujjidde mu ngeri eyeefudde ey'okutawaanyizibwa. Kyova olaba nti bangi baguyitako olw'ensonga tebaagala kuyita mu ssere bajjewo ejjinja eririwo eritudde ku mukisa ogwo. Kyova olaba nti ebiseera bingi abantu batambula n'abaako waatuuse ate ne weesanga nga yagwa ekigwo eky'amaanyi abantu bagwa. Ekyo kya butonde, abantu bagwa. Obulamu tebugenda kubeera bwe bumu ebbanga lyonna. Naye tugamba eyakozesa obulungi omukisa ne bw'atalantuka n'abanga agwa waakiri asimba emikono n'amaviivi omubiri gwonna ne gutaggweera wansi ku ttaka. Kiki kitegeeza? Okuyiga ng'okukozesa ebiseera, okukozesa omukisa ogwo ng'okyagulina, nga totunuulidde kusoomooza, nga totunuulidde bizibu, nga totunuulidde embeera kimwoyita. Era ntera kusinziira wano ne mbagamba nti osobola okuwa ensonga akakadde kamu lwaki obulamu bwo tebukyuka. Kituufu osobola okunnyonnyola lwaki olemereddwa, lwaki ebintu bigaanye. Naye bw'onoozuulayo ensonga emu yokka bweti emu lwaki obulamu bwo buteeka okutambula, ogenda kukola buli kimu kyonna ekyetaagisa osobole okuyitawo. Naye twanguyirwa nnyo okubuulira abantu ensonga lwaki ebintu bikyagaanye ne tutanoonyaayo nsonga emu bweti lwaki ebintu biteekwa okukola. Bw'oba tolina nsonga eyo enkuba bw'eneetonnyo ojja kugidduka, omusana bwe gunaayaka ojja kuguvaamu. Bw'onoosanga abalwana mu kkubo nga tebakukkiriza kuyitawo ojja kuddayo weebake. So nga bonna abawangula, bonna abatuuse gye balaga si beeba batasanze entalo, beeba basanze entalo ne baziyingira ne baziyitamu. The only way out is through. Engeri yokka ey'okufuluma kuyitaawo wennyini ogusingira okwaka. Era nasinzira wano ne mbagamba nti bulooka eyidde yeezimba, ate bulooka eyidde ebadde okumpi n'omuliro. Tetusobola kwevuma mbeera mbi. Embeera embi bwe zijja tugamba tutya? Tutula ne twebuuza lwaki zizze. Bwe tumanya ki ekizireese ne tukyusa obulamu bwaffe. Naye omuntu yalwanira ku lusozi waggulu n'alwanira ku lusozi wansi, ne wansi mu kikko wansi ddala akyakolerayo effujjo n'okukolerayo ettima. Ku lusozi yakolerayo ettima, wakati w'olusozi akoleddewo ettima, ne wansi tannayiga olw'ensonga tayize kikyamujja waggulu kumuteeka wansi awo waali. Mu programs eziyise nabagamba nti bannange emyaka egiyise gyonna gy'ozze otambula mu bulamu bwo ozze olina ensobi ez'enjawulo z'okola mu bugenderevu. Naye bwe twalinga tukula kitaffe yatugambanga nti towalananga lugenderezo, tokyawanga lugenderezo, tokolanga kintu muntu, tokolanga muntu kintu mu bugenderevu. Naye ate ggw'ozze okola ebintu mu bugenderevu ng'ogenderera, ebintu ebyo ne bidda kubanga zibanga ensigo ne zikukuba ne zitandika okukussa okukujja w'obadde.
naye era ne wozze nga tokyalina mukisa guli era okyayagala okukola ekintu kyekimu kubanga oyagala obulireyo ddala ekintu ekitali kituufu. Naye mu biseera nga tukyalina omukisa, omukisa kyeki mu nsi eyaffe ng'oggyeko ensi eya Katonda, ensi eya Katonda omukisa omuntu azaalibwa nagwo. Mu nsi eyaffe omukisa kyeki? Omukisa y'enkulungo, eba nkulungo junction. Kale katugambe omukisa y'ensisinkano y'obweteefuteefu nga busisinkanye kye bwetegekera. Singa obeera muyizi n'osoma ne banno mu luwummula luno n'okubaganya ebirowoozo, bakadde bo ne bakugulira question banks ne muziyitamu zonna ne banno ne mutuuka okukola ebigezo ng'ebibuuzo byonna bye babuuzizza byonna nga mwabisomako era ng'ozze obisomesa ne banno, oli ayinza okuguyita omukisa. Naye nedda, tugambe nti obweteefuteefu busisinkanye kye bubadde bweteekerateekera. Saate mu nsi eri ey'obutonzi eya Katonda omukisa kati ogulina Ssebo Yowaana, kubanga oli mulamu. Omukisa ogwo ng'okyalina omukka oguyita mu mawuggwego nga tewali agukase, tebagutaddeeko kyuma, mukisa gw'amaanyi kubanga kabonero akategeeza nti buli kintu kyonna ky'okyayagala okukola ku nsi okyakisobola. Buli kintu kyonna ky'okyayagala okukyusa ku nsi okyakisobola. Buli kintu kyonna ky'okyayagala okwenenya n'otandika essuula empya okyakisobola. Kaakati omukisa ogusookera ddala kwe kubanga okyasobola n'okuwulira ebigambo bino n'obitegeera. Osobola okuba ng'otawaana, osobola okuba ng'oyita mu bizibu bingi, osobola okuba ng'osoomoozebwa. Ffenna bino tebisosola. Ne bw'okeera ku makya n'oba ng'osaba okuva ku makya paka ku makya, okuva Gatonnya 1 paka Ntenvu 31, ng'osaba okuva ku makya paka ku makya. Eyo si garanti, si vaccine nti gwe toosanga ebizibu. Naawe ojja kubisanga kubanga buli tusaba Katonda okutujja ku ddaala erimu okutuzza ku ddaala eddala, tatusitula kutujja ku ddaala erimu kutuzza ku ddaala ddala, atuwa kusoomooza na bizibu. Buli lwe tuvuunuka okusoomooza okwo ne tumalawo ebizibu twesanga tukuze mu ntegeera, entegeera n'etusindika ku ddaala lye twagala okubeerako. Katonda bw'aba akwagala ng'olina ekisa kye tamala gakuwa kinaakuggyawo, akutwala mpola mpola. Ekyo kyakuwadde n'oba ng'ogenda okukifuna ng'okkiriza nti ddala yakikuwadde, ng'omanyi n'engeri gy'oyisemu okukifuna, era ng'ojja kukkiriza nti si maanyigo, ojja kukiwa ekitiibwa ate oyongera okukkakkana. Omuntu gy'akoma okumanya n'okutegeera ayongera okuva waggulu gy'ali n'akkakkana. Olw'ensonga ayiga nti ebintu byonna ffe abantu tetubirinaako buyinza. N'ategeera nti newankubadde enkola, newankubadde endowooza, newankubadde enkola kino, naye emabega wa byonna kino kisiikirize busiikirize, ekiraga kiri ekisindika ekisiikirize. Waliwo eyambuuzizza jjo nti lwaki njogera nnyo ku Katonda, mbwe abantu abamu tebabyagala. Niŋŋamba ono ali mu nsi ki? Kyova olaba nti n'ebintu mu nsi n'essaawa ne mu lunaku tubeera n'essaawa 24, buli ssaawa ebeeramu ekyayo, gojjamu ekikyo, ekitali kikyo n'okikola ki? Ffe tuli ku nsi kuno kubanga twateekebwako kuteekebwa. Eno ensi gye tuliko si yentuufu, kino kisiikirize ky'ensi entuufu. Ffe tukoppa ebiri mu nsi entuufu ne tubireeta wano. Era nammwe bwe muba musaba eyo mugamba nti obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe wano nga bwe bikolebwa eri. Ekitegeeza ffe tuli kisiikirize kyeri. Eri yentuufu. Omukulu oyo kamutegeeze, eri ensi yentuufu. Eno gye tuliko ya kiwaani mu lulimi olwaffe. Kale kyova olaba nti buli kyolaba wano kye kisiikirize kyakiri ekituufu, kyefaanaanyirizaako bwefaanaanyiriza ku kiri. Era bw'oba oyagala okutegeera
obwakabaka bwa Katonda so mwotegeera obwakabaka kati nga buno bwa Buganda. Embeera yonna ne bwe tweyisa kyekisiikirize kiri ekikuwa okutegeera John nno ali wano yeewuunya bwe kityo nno bwe kiri. Ensi eri eterabika erabikira mwene ensi eyaffe erabika. Bye tukola tebiva wano biva eri, n'ebyensomesa si byange, biva eri oyo eyantonda nange neneesanga nga mbibagambye. Kale olina omukisa. Omukisa ogwo ogukozesa otya? Omuntu eyali ku top, eyali waggulu, ng'ensi emukkiriza, nga bw'atuuka ewantu bakuŋŋaana, wakata microphone bawuliriza, n'atuuka okuba nga asobola okutuuzibwa mu ttaka, n'atuuka ku mbeera eyo. Kabonero si kassanyu, kabonero kabi akalaga nti tetuyiga era tetukozesa bulungi biseera byaffe. Kiyinza okuba okirengedde wala, naye naawe awo wooli weebuuze okozesezza otya ebiseera byo. Olwaleero oyina emyaka 2, emyaka 10 okuva kati ogenda kubeera n'emyaka 3, oyina emyaka 3, emyaka 10 okuva kati ogenda kubeera n'emyaka 4. Bw'omala okutegeera ekyo nti olwaleero oyina emyaka 4, emyaka 10 okuva kati ogenda kubeera n'emyaka 5, kabonero akategeeza nti obudde butono bw'olina. Kakati va mu kukola ebintu ebitasaanidde otandike okukola ku ebyo ebisaanidde. Va mu kulwana entalo zotateekwa kulwana, ogende olwana olutalo olw'okwejja mu mbeera mw'oli. Va mu kukola ebyo by'olabanga bya bulijjo otandike okukola ku bintu ebitali bya bulijjo osobole okuteekateeka omugigi omujja. Kibi nnyo bannange obwavu okutambulira mu lulyo. Abantu ne batuuka n'okugamba nti obwavu bwabwe buli mu musaayi. Akaseera akatono kenjizeeko ne kendabyeko ku nsi ezimu sisangangayo ssunsuliro lya musaayi, laboratory mwe bawulira musaayi munaku na musaayi mugagga. Bannyini musaayi ogwo bwe basalawo okukola obutaweera butasamukka butassa mwoyo, ne bakyusa omusaayi gwabwe ogubadde gwe balowooza nti munaku ne bagufuula omusaayi omufunyi. Bakolera kikolerere. Naye buli omugigi ogumu lwe gwekubagiza ne gugana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwagwo ne gusindika obuvunaanyizibwa obwo ku mugigi omulala. Abantu abalala we baali badde batandikira beekulaakulanye batandika na ntalo. Singa mukaddewo takuweerera ekiseera w'olina okusomera, w'onootuukira okugamba nti kati okuze olina okubaako ebintu by'okola, ojja kuba onoonya kyakulya. Obudde buba bugenda, kitegeeza mukadde we yasitula obuvunaanyizibwa n'abwejjako n'abukuwa. Kati otandika kukulira mu bubwe ate nga naawe olina obubwo, oba ogezaako okutandika ku bubwo ng'obudde bukuyiseeko. N'omugigi gwaffe guno gulina obuvunaanyizibwa. Tetusobola kusalawo kubusindika ku migigi giddako. Olwaleero puloti y'ettaka e Kampala wano we tuli eri mu bukadde 3-4. Wano Kampala Metropolitan bukadde 3 ameka 4. Muzzukulu wange puloti ajja gigula akawumbi. Ekitegeeza sisobola musindikira buvunaanyizibwa obwo. Lwaki? Kendeezaako omuwewuleko gwe ng'okola ekituufu mu mulembe gwe mw'oteekwa okukikolera ng'okozesa omukisa. Twagambanga bajjajjaffe nti ensi yafaanana etya bweti, mwali muli luddawa, nti ensi yali nzibu. Naffe bagenda kutubuuza ebintu bifa bitya ne mulema okukola kimu, nga naffe tugamba ebiseera byali bizibu. Ekitegeeza tewaliiwo mulembe gugenda kubeera mu biseera byangu. Buli biseera ebiddako bibeera bizibu okusinga ebiseera ebibaddewo. Wabula kiri eri mulembe ogwo okutegeera nti ebiseera byagwo bye byangu. Ebiseera bitulimu bye byangu. Olwaleero ebiseera by'olimu bye bikyasinga obwangu. Omwaka ogujja n'eginaddako mizibu. Ekitegeeza olwaleero nga bukedde ng'osobola okuwulira bino bye njogera, kola ky'oteekwa okukola kubanga omukisa ogwo ogulina. Kola ky'oteekwa okukola. Lekerawo okwekubagiza, lekerawo okwesaasira. Kale
kituufu ebizibu obisisinkanye kati situka kubanga teri musajja akolerera mulala situka weerwaneko ng'okozesa ebiseera byo ng'okozesa emyaka nga ne bw'ositula bulooka tekyakutekumenya ng'okozesa ebiseera nga ne bw'okoleramu ky'oteekwa okukola okikola n'okiggusa zuukuka ng'ebirooto tebinnafuuka kwolesebwa anti bw'obeera n'ekirooto osobola okukikolako n'okituukiriza okwolesebwa oyinza kukugabira muntu mulala ofuna okwolesebwa n'okulengera n'oteekateeka bana bagenda okutuukiriza kubanga kubo bibeera birooto zuukuka ng'okwolesebwako tekunnafuuka kirooto ekirooto kyo tekinnafuuka kwolesebwa kukisindika mu mugigi guddako bino bye twogera bisoboka si bya mu ggulu newankubadde bibeeramu embeera endala naye byawano tukozesa ebiseera nga tukyabirina njagala okubeebaza okumpuliriza njagala okubeebaza okuwaayo ebiseera njagala okubeebaza mu abateeka mu nkola ne mukola ebintu eby'enjawulo ne mutakoma kuwulira buwulizi kubanga omuntu takyuka ku ngulu enkyukakyuka y'okungulu esooka kuva munda bw'oba tokyuse munda na bino byonna eby'okungulu byonna ebibeera byogerwa biba tebigenda kukuyamba